Popin Media. Akantu kano njagala mukategeere bulungi. Erinnya yenze Kawanda Emmy Musoke eriya kansala ow'ekitundu kino nga ndi musajja wa National Unity Platform ngakatako ng'abatuuze bange ab'ekitundu kino okubasomesa Electoral Commission byeta abasomeseza. Mulya bulungi banyabo ne basebo. Ennaku z'omwezi nga 15 mulya bulungi tulina obukonge busatu. Tulina obukonge bumeka? Tulina akakonge akasooka ka president, tulina akakonge akaddako ka mbaka mukyala, tulina akakonge akaddako ka mbaka musajja oyo nga si mulala ye mwami Engineer Frederick Sali Kafeero. Banyabo ne basebo ekindo tebakibasomeseza njagala okibategeeza. Bagenda kuwa akakonge akasooka keko omwami Kyagulanyi Ssentamu Robert kwagenda okubeera. Okakwata bwoti kugenda kubaako abantu bonna abeesimbyewo. Bwe bamala okukakuwa wano wokajja awasoboka tambula mpola mpola ogenda awali ow'amashini. Mulya bulungi awali ow'amashini akateeke mu mashini akasikaninge ajjeko ennamba eri ku kakonge ako okakasa nti olonze. Luli tubadde n'empola ng'eri bweti nga bebakuwa akakonge wano awasooka ogenda direct mu baafu n'otiikinga. Mulya bulungi lutu eno bagenda kakuwa ogenda awali ow'amashini bakasikaninge, bamala okukasikaninga ogende mu baafu. So banyabo ne basebe enkola eyo mpya bagireese bajja kutubuzaabu, bajja kubabuzaabuza okakwata ogende mu baafu essaawa y'okubala obululu etuuke baddemu buto bakwata obukongo obwo mulonze bonna ne babuzaamu sikaani. Buli ke banaakeberanga nga tekali mu sikaani kaba kafu. Mulya bulungi buli ke bakebera mu sikaani nga ennamba yako tesoma bagamba kano kati kafu. Yenkola gye baleese nti olw'okuba abantu abasinga tebasomesezza nkola eyo, naye fenga bakulembeze bammwe ate ababugulidde enkyukakyuka tulina bibategeeza tubibasomese mubitegeere. So banyabo ne basebo njagala mukkirize enkola eyo mugyetegereze muleme kubuzaabuzibwa kwolwo olunaku. Buli ali wano ng'ennaku z'omwezi 15 okutandika n'essaawa 12 ez'olweggulo nga bamaze okulangirira akalulu polling station yo fenna olumala okulangirirwa tuwolekere Kayunga district yawole ekitebe ky'ebyokulwa tubanje akalulu kaffe aka Engineer Frederick Sali Kafeero, tubanje akalulu kaffe ak'omukyala Nakwede Harriet Kafeero, tubanje akalulu kaffe aka President w'eggwanga Uganda Robert Kyagulanyi Ssentamu. Temuyina mugenda kulwanyisiza ggwanga lino nga temukyusiza palamenti ya Uganda. Temuyina mugenda kulwanyisa ggwanga lino nga temukutte palamenti mukyongere Kyagulanyi egenda ekulembera Uganda. Banayi busaana eri babadde bajja ne bakime waffe obululu naye bakadde bange kyetumukola eri omusajja tumwabuza buli kyapa tetwamumanya ebizibu byebibye kakati ate abaddewo batuuka eri atugamba naye mwenu kale mwaŋŋanyi naye kalikaleka ate nsanze wano nga ndabira ddala muvundu kyengezo takyalina bulamu bakagenda ku ccupa kakati tukomerera omusumaali ogusembayo ku keesi y'omufu wali twamutadde mudda tugenda gikubako omusumaali ogusembayo